olutindo lunkomezzaawo era sijja kukulamusaako nyabo ne ssebo atwegesa amaaso era tutegedde agatawulira vumbe munnakalungu ow'ensonga musajja wa Kabaka Birimo ye Matovu ensonga tizinzigwako naye nga zonna zimala kwekenneenyezebwa n'okwekebejjebwa bakama bange abaddukanya BBS Terefayina. Nyongedde ku bya bulamu era ndi ne Mityana Institute of Nursing and Midwifery era omukulu ono Ssemwezi Robert Masaka omusawo ate era ow'amawulire omukulu ku ttendekero eryo Mityana yatuuse dda wano kamusabe ababuuzeeko ate tulabe kikyatuleetedde okuva essingo. Mbalamusizzaako mwenna abatulaba ku mpewo za BBS Terefayina erinnya Ssemwezi Robert Masaka nga kojjange bw'alyogedde nvudde Mityana era waliyo ebbugumu lyendeseeyo Katikkiro kyemmanyi alabika atuuse ndabyeko convoy gye tuyisiŋŋanyizza nayo era nsaba bannamityana ffenna twekulumule tugende ku Muteesa 2 Health Center 4 eri awo ku Ggombolola waliwo olusiisira lw'ebyobulamu abantu bali mu bajjanjaba ababakebera amaaso ababakebera ekyenkizo ng'era bwe mumanyi nti Mityana Institute of Nursing and Midwifery teyerekerayo n'abasawo waffe gye bali mu kuwaayo ekyo kye basobola naddala mu bujjanjabi. So kansuubire nti tutadde ettaffaali naffe ku Bwakabaka ate ne twebaza Ssaabasajja okubanga naffe atuwa omukisa ogwo okubajjukira ye asiima busiimi ne tuba nga tusobola okuteekako ettaffaali eryo tusiimira ddala Ssaabasajja Kabaka. Mukuliko emisinde twagidduka temugikulika mukulikeeyo tukulikeeyo twavaayo mukulikeeyo misinde era njozaayoza bannamityana naddala abantu ab'enjawulo abaakunga mulimu Rakani Muzungu yakungira ddala abantu era mutumiddeko mulimu Mwami Kintu Agrovet yagirimu n'oyo naddukira ddala ne ttiimu y'okuva ku Mityana Agrovet Institute okuva ku Mityana Institute of Nursing and Midwifery okuva ku Shell Wabigalo n'abantu abalala bonna ddala ba customers baffe mu bitongole ebyo ebyenjawulo twaliyo era emisinde twagidduka. Eyo beene yasiima mwene mufuna ku kire ky'enkuba enkuba zaali zitandika zaali ziwera ndowooza ssaawa nga 3 enkuba newanuka waggulu awo naye era gyonna giba mikisa nemufuna omukisa nemugunaaba essebu akakuba kaali abantu baali batandise dda emisinde kuba twakeera kituufu bwe baakomawo akatuuyo ako ke babeera nako ate emikisa gino negikola ki negikoozaako katonnyera ddala weewaawo. Agafa ku Mityana Institute of Nursing and Midwifery. Mityana Institute of Nursing and Midwifery jjukira nakutegeeza kojjange nti buli lwenzija wano mbeera mbiti biri bisatu ntandikira ddala ne maama w'amasomero gaffe Mityana Agrovet Institute lisomesa bya bulimi na bulunzi ku mutendera gwa certificate ne diploma era bwe twavaawo ng'eryo limaze okugundiira ne tutandika Mityana Institute of Nursing and Midwifery eyo erimu akasimbi akawerera programu zino yeziteekamu akasente Mityana Institute of Nursing and Midwifery tusomesa bya bujjanjabi na buzaalisa ku mutendera gwa certificate ne diploma ago bwe gamala okugundiira ate mukama wange n'atandika Mityana Lab and Pharmacy School awo ne muba banjawulo nnyo kukebera musaayi then n'okukola ki n'okugaba eddagala ffe tutambulira mu kkowe eryo lya byabulamu awaawo mwasukkulumira ewasembyeyo ogambye ote Mityana Lab and Pharmacy School essebu awo ne muba banjawulo nnyo tuli era banjawulo tolina wala ogenda kisanga ffe tutambulira mu kkowe lya byabulamu wokkawokka awo era awo nawo mukugaba eddagala n'okukebera omusaayi nawo senior ffe akolawo era senior ffe tulina certificate ne diploma wa senior actually kati ffe kye tulina ku diploma zaffe ng'oggyeko eya Mityana Agrovet Institute eyo diploma omwana asobola okuva directly ku senior 6 kasita aba nga yakola biology oba biology ne agriculture najja n'akola diploma ku Agrovet naye ate zino diploma zaffe endala naddala ku Mityana Institute of Nursing and Midwifery Mityana Lab and Pharmacy School ezo z'olina kubanga ozze kwongera ku bitabo ng'olina certificate wagisoma n'ogimala ku senior 4 n'ojja n'okola certificate ne bw'oba wagikolera walala yonna ojja ate n'oyongera ku bitabo
ng'era osoma weekend era programs zaffe baziyita extension program nti ojja kusoma olwokutaano n'olwomukaaga ne sande naku endala ate obeere ku mulimu ng'oweereza. Essebo muwandiisa ddi? Okuwandiika kwaffe mu matendekero gaffe kubeera ongoing oba kuba kugenda mu maaso, it is in progress. Naye nga njagala okutegeeza nti eri ku Mityana Agrovet Institute yo tusoma term basis nti term 1 term 2 term 3 naddala ku certificate ate aba diploma ne basoma semester system. Kati ate bwe tujja ku Mityana Institute of Nursing and Midwifery ne Mityana Lab and Pharmacy School era nayo ne tusoma semester system. Kati intakes zaffe ku Mityana Institute of Nursing and Midwifery tubeera ne intake ya January Feb eyebeera intake emu, then bwe tuva kweyo intake ne tujja ne tubeera ne June July nti mu mwezi ogw'olubereberye n'ogwokubiri tuyingiza, then bwe tujja mwezi ate ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu era tuba tuyingiza. Naye ekyenkiza ekiriwo gwandaba ku BBS Telfina nkukubiriza nti wonna wonna oba otulabidde oba olabidde akalango kaffe jangu weewandiise kuba okuwandiika kwaffe kugenda mu maaso ate gavumenti erina omuwendo gwetuwa ne bagamba nti okusinziira ku facilities ze mulina nga bwe wabiraba simanyi lwaki producer tatuteerayo ne balaba ettendekero eri nti tuyina omuwendo gwe batugamba nti tukoma ku guno. Kati singa tuba tuwezezza omuwendo ogwo mu intake eyo ate olwo nga tugenda mu intake eddako, so nkukubiriza gwe wena wena oba otulabye jangu weewandiise. Diploma ya bbanga ki? Diploma ya mwaka gumu n'ekitundu ng'ate osoma weekend. Essebo then eri ku gundi ku Agrovet eya directing oze directly eyo yo ya myaka 2. Essebo kakati n'akasomako omwaka gumu. Essebo waliwo embeera eguddewo. Essebo nsaba kye bayita deadliya tekirina buzibu era bangi babisabye oba mbeera oviiriddwako abadde akuweerera naye ate mu kyenkizo mu skimu waliwo ekibaluse n'ogaa kano kamalo kano nayo okwetoololamu. Essebo kikkirizibwa osobola okusaba deadiya naye engeri gy'oli nti oli musawo tebatukkiriza kugaba emyaka gisukka 2 mu deadiya oyinza okusiimuuka noba nga bw'okomawo olina kuddamu bitandika. Ebyobulamu tebiriimu kuteebereza teringa mbeera ya budde nti kuteebereza maximum bakuwa emyaka 2 gyokka gyokka ng'olina kyotaasa then n'okomawo noba nga ate osobola okwongera wakoma. Ewammeera ntangaaza. Essebo mu byobulamu timuliimu mu first class diploma simanya apalowa biki kakati oyise gavumenti ako actually tekiri wano wokka wabula mu nsi yonna yonna omusawo aba musawo gwe sisuubira nti wandiddukidde n'olekawo wa first class apa n'ogaa nti ono kanzijanjabe. Yes feri bwe tuba tubasomesa tubalaba nti naye onaasukkulumyeko ku munno naakoze eki era ne bwe kiba kituuse ku recommending emirimu biki sologa nti naye ono ayinamu akenkizo kati era waliwo ne beturetaininga era mukowe eri ennyini nyiwe njagala okwebaliza mwami Kintu Agrovet nti takoma kusomesa busomesa ayina abaana bakwatako n'agamba nti okusinziira ku ono kyakoze kono bwabadde asoma tubadde tusaba tumuretaininge ate asomese banne oba abeere ng'awerekera banne ku malwaliro biki era awadde abantu emirimu mingi nga bayitidde awo. Timuli mu diploma first semester lower ntira bisanga ebyo tulira zi graduation ebyo gye biri afunye simanya diploma first class apa ngalo zivuga kati oyise oba musawo bwe kiba kiganye waliwo ebigaana mu muganda twalisabyoddemu bulungi nnyo era tulina kye tuyita pushback oba yandibadde nga refer nti okusinziira ku masomo g'obadde osoma omukaaga oguddeko bwegati mazima ddala tetujja kgenda tuddemu ate tutambule bulungi naye nga olw'okuba nti tulina abasomesa abalungi mu matendekero gaffe tekibadde common nnyo era ensonga ebadde etera okuweesa abantu pushback oba abayizi baffe nsonga ya mpisa tukulembeza nnyo empisa bino simanya ntolose ate enzibye ekintu kya mukwano gwaye biki kisobola okuviirako ne kooso giremwa awo we tutuuse ku mutindo ku nsonga y'okwatisa empisa twagala tufulumye omuntu nga bwe tumuwa eggwanga
muntu ddala mutuufu asobola okuweereza kuba bw'onaazibira omuzoogo mu ssomero biki oyinza okumaliriza nga ate oyo atutte eddagala ly'abantu mu ddwaliro so era pushbacks ze tulina ebyokusoma abasomesa tubalina abalungi abaana batambula bulungi mpisa yetera okuvaako akabasa esebo oli ku telefayina ya bwakabaka bwa Buganda ndi n'omukulu ono Robert Semwezi Masaka okuva Mityana Institute of Nursing and Midwifery ye twogera ku bya obwetaavu obw'okuba n'abayizi abasomesa abasawo abangi esebo mu ggwanga obwetaavu we buli bungi nnyo obwetaavu bungi ddala olw'ensonga kati ogenda ne weesanga nti bw'otunuulira tugeze gye turifaringa abalwadde zi national referral biki bakolera okwegezaamu no ngamba abalwadde nga abantu balwadde gye tubasindika bw'ogendayo osangayo omujjuzo so kyandibadde kyankizo nnyo nti bwe tuba tusomesezza eggwanga oli n'abeera ekabera mayido nga mutendeke muyivu n'aba ng'asobola okulabirira abalwadde baayo n'abajjanjaba n'ogenda emubende nga gye bali kuba tulina omukisa n'ogenda essese n'olaga ludda wajjukira ensi eno nnene ow'embaale ne tukendeeza omujjuzo mu malwaliro nti buli ddwaliro ly'otuukamu tutuuka neekussa nga tulina abantu abeebaka ku seminti wansi ebyo byonna biva kuba nti abasawo batono so bwe tuba nga tulina omukisa ogutendekeggwa abasawo abawera kyetaagisiza ddala era kyankizo ebibalo bigamba ki mu Uganda buli musawo omusawo omujjanjabi nali nkikeberako kaawo nga baga nti buli musawo ayinza okuba ng'alina abalwadde abasoba 5 singa tuba tutandise okugabanya naye nga amazima ddala bwe kyandibadde omusawo omu ng'alina abalwadde 5 so kitegeeza waliwo gaapu abasawo bakyali batono essebo ate obuzibu bwe tulina nti n'abalala badduseewo wano bagenze mu nsi endala ekyo nakyo kitukosa nnyo era bwe twagala okukubira omulanga gavumenti oba ali awo eyongere ku musaala eyongere ku kasente abantu banyumire okuba ffe gye tuli yes tuweereza eggwanga abantu basoma naye olumu oba embeera esobola okubeera nga akasente kamala n'omaliriza nga badduseewo bagenze gavumenti ekyo yandibadde nakyo ekola ki ekitunulamu ffe twewaddeyo tubasomesezza yo eyiye ebateerewo emirimu ofulumiza omusawo ku diploma esebo akebera esebo n'ebyeddagala abitegedde esebo buterevu asobola okugenda n'atandika kaddwa agashopu ke kati aba diploma bakirizibwa bulungi ate gavumenti ebakkiriza ereebewa ebbaluwa ate ekyenkizo nti noono gavumenti yaffe omanyi eyagala nnyo okgonza omanyi muzeeyi era wenjagala omwebaliza tukulembera pulezidenti w'eggwanga yagamba buli omu akulembere ndi muzzukulu jajja buli omu yagamba nti buli alina obusobozi alembeke nti noono owa certificate bw'aba alina certificate ate asobola okunoonyayo oyo asukkulumyeko n'amuwa ebipapula n'amukavaringa n'aba nga amusupervisinga n'aweereza eggwanga era wenjagala okwebaliza abaana baffe abavudde ku Mityana Institute of Nursing and Midwifery nti si ba job seekers wabula ba job creators batondawo emirimu abamu ne bawa ne bannaabwe emirimu nti bafuna abantu n'agamba nti nga sinnaddayo kwongera ku bitabo naddanga nyina certificate kanfuna ayina empapula azimpe abeere nga nsupervisinga nkole emyaka 2 ate nzireyo nange ntuuke ku ddaala liri era mbeebaza nnyo abaana ba Mityana Institute of Nursing and Midwifery ate ekyo nga kiviira ddala ku mukulu era bw'aba abakubiriza tugeze tuli mu kumaliriza kusoma oba biki bw'ajja abagabane temugenda kunoonya mirimu wabula mugende mutondewo emirimu nina nno bingi byembuuza Mityana Institute of Nursing and Midwifery musomesa n'okulongoosa okutuuka ku ddaala erimu kakati waliwo ze tuyita minor surgeries omuntu waafunira diploma ezaaba asobola okuzikola then waliwo ne ze tuyita kati ozze ofunye accident ekiwundu kikola kibiki byonna byonna okwo nako kwandibadde nga okutunga okwo okwamangu nowa certificate akikolera ddala ebyo byonna tubisomesa diploma byonna bikolebwa era tukwatagana n'ebitongole ebyenjawulo ne bijja ne bisomesa ne baba nga abaana bafuluma bali competent bukedde ku makya ekisaaga nti abange bwe najja
housing enjikoye Esebo. mugimamuleko Ngajja under the supervision mu malwaliro mu nteekateeka ennungi. ngamba mu Mityana kikolebwa bulungi nnyo. mu institute Esebo. yewaddeyo exagant housing bakulu mugijjeeko. Tubikolera ddala bulungi era na wano mugezesebwa under the supervision y'abasawo biki byonna bikolebwa. Ng'atereera. Esebo. Ku terefayina kooli ya Bwakabaka bwa Buganda. Ettendekero lino Mityana Institute of Nursing and Midwifery. Esebo. Mu myaka 10 olirabawo. Mu myaka 10 actually sijja kulaba Mityana Institute of Nursing and Midwifery yokka wabula nja kulaba amasomero gaffe gonna producer ina okukifaananyaako ekya Mityana. Amasomero agasatu mukama wange oba abantu omuntu gwe tukolagana naye alina ekirooto ky'okukola university sina mu myaka 10 era ne bwe twadde tutikira abayizi abasobye mu 1000 nga omwaka guno gutandika twatikira abaana ndowooza 1500 twayina owekitiibwa prime minister yaba katikkiro mu central government Saba minister katikkiro wa Buganda Saba minister twamukyaza naye ebimu ku bye twamusaba atuwe government etuwe ebisaanizo tugende ku ddaala lya university tube nga tusobola okusomesa degree tube nga tusobola okukozesa biki byonna era mu myaka egitali 10 na kudda waggulu myaka nga 5 okuva kati oyinza okujja Mityana n'osangayo university ng'eri awo etudde entende nga tuweereza ggwanga. Weewaawo. Esebo. Mukulu Robert Semwezi Masaka gwende naye. Esebo. Oli musawo. Esebo. Gavumenti egenda kugema. Esebo. Omwezi guno okutandika okugema. Esebo. Gwe ku lwa Mityana. Esebo. Mwe ng'abasawo. Esebo. Kiki ogamba bannayuganda? Njagala nsonga y'okugema n'obutaba musujja gwokka. Actually esiradde balisimbye nnyo ku musujja era wenviridde Mityana adde bakubiriza abazadde abalina abaana abali mu kowera binkwatirako ddala kuba naye gavumenti gye ndimu so tukubiriza abazadde yonna gye muli bwe bakugaa nti omwana ono ali eligible oba asaanidde okugemebwa tokibaamu na buzibu bwonna gendayo omwana mutwaleyo era mu ngeri yeemu abasawo baffe aba Mityana Institute of Nursing and Midwifery gye bali baweereza kuba ate bwe basomera ddala bye bakugukamu. Kaakati eyo gye musomeseza ebyaddagala ne mulaabu era n'ebyokugema mubirambika. Ebyokugema actually eyeba course unit number nti immunization okugema ne tumanya omwana afuna ki ku bbanga ki omwana afuna ki ku myaka emeka ebyo byonna tubirambika bulungi sebo. Ebyokubuuza omanyi nyina bingi lwaki ensangi zino mu abasawo timukyakuba nnyo mpiso za kabina kuno? Tekinologi agenze atambulira ku speed nti tugenze okizuula ng'okuba ennyama y'omuntu biki actually waliwo ne baga nti ebisolo nabyo biyina eddembe kati ate olwofa abantu so kati tekinologi gyakomye okweyongera ekyo bagenze bakikyusamu ne balaba nti eddagala okusinga oddikuba mu nnyama litambula omubiri gwonna ate alikubye mu musiwa ne litambula mu musaayi ne litta obuwuka kyankizo nnyo era kiba kirungi so essira ne tulisimba awo ensi egenda etambula tuli ku sipiidi ya kizungirizi era gye bujonza obutasanga mpiso kabina okisoboka bulungi okujjako ettono eryo lyoga nti enkola yaalyo lirina kutambula mpola bweriti ne bweriti kuba jjukira eddagala lyokubye mu nnyama teritambulira ku sipiidi y'emu bali okubye mu musiwa naye nga tomanya tekinologi asobola nayo tutuusaayo buli lunaku waliwo ekijja ekipya mulembe mutebi esebo. Eyo ye Mityana Institute of Nursing and eyo block yaki block eyo gye kati ezo classes eri block ye mabega wali classes ate kwe kuli ne main hall block eyo olwo abawala basulawa kati tuyina demarcations ennungi era bwe ziwera ssaawa 3 bweziti nga abaana bamaze okusoma abawala balina gye baggalirwa eri emabega w'ekyo ekizimbe ekinene kyolaba ne babaggalirayo teri asala kati ate n'abalenzi nabo ne babakwata n'abaako gye babaggalira ebyo byonna biri ku nsonga za security. Si bantu bakulu abali mu institution aba certificate b'abaana bato oli avudde ku senior 4 tuba tukyayina at least okulaba nga tuddiza omuzadde kye yatuwa so tetubalagajjalira yadde n'omulundi n'ogumu esebo n'eri yonna gye nnengeramu miti emingi wamu amasomero ago gatudde kati olusozi olwo bw'oluvuunuka olwo oba oyingira Mityana Agrovet Institute
bw'oluvuunuka n'odda eri emabega kati ate bw'odda eno oba olingira Mityana Lab and Pharmacy School Essebo. Weewaawo. Kiki ky'ogamba bannayuganda mu ddakiika esigadde zino abali eyo sookera ddala siyinza kwerabiranga kwebaza bazadde abatubeereddewo okuva 2005 tubeebaliza ddala then njagala obbategeeza nti tulina kye tuyita online registration eno yateekebwawo okuyamba oyo ali ewala eyo naye ng'ate wandyagadde okukola ki okusomera mu ttendekero lyaffe actually maaso awo omukulu ali mu kulaba ng'asobola n'okufuna baasi enaagenda nga neetukuŋŋaanyizaayo abayizi abo ne baleeta ku ssomero. So bw'obanga oyagala okwewandiisa online ojja kukozesa essimu eri 0779 005575. Tokuba weerezaako results zo ku WhatsApp eri 0779 005575. Bw'oteekako results zo bajja kuddamu bakubulire nti okoze eki ofunye ekifo. Then njagala okukubiriza bannamityana mugende ku Muteesa 2 Health Center 4 olwawo olwaleero mugende mufune obujjanjabi obw'enjawulo. Then njagala okutumira ku basomesa baffe mu matendekero ago asatu. Mwebala omulimu gwe mukola, tusiimira ddala, tusiima nnyo. Then akatalekeka ye Mumbejja mutumiddeko ne ba Cleos Buyinza Hamu Reste musawo waffe waka mwenna mbatumiddeko. Weewaawo tusinkane nate Ssaabasajja Kabaka awangaale. BBS Terefina ku myaka 9 nga tuli wamu ne People's Medical Hospital bakutegekedde olusiisira lw'ebyobulamu mwe bagenda okuyita okuddiza abantu n'okubatuusaako obujjanjabi era ng'olusiisira lw'ebyobulamu luno lugenda kumalira ddala ennaku 2 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwokuna. Awo ku People's Medical Hospital erisangibwa Gayaza mujje mukeberebwe era mufune n'obujjanjabi ku ndwadde ez'enjawulo okuli ez'amaaso, endwadde ez'amannyo, obulwadde bwa pressure, kansa w'amabeere ssaako n'endwadde endala nnyingi. Mujja kubeeramu n'enteekateeka ey'okukomola, okugaba omusayi n'okwekebeza hepatitis B. N'olwekyo tosobwa okujja mu lusiisira lw'ebyobulamu luno olugenda okubeerawo ku Lwokubiri luno ng'ennaku z'omwezi 8 okutuukira ddala ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno. Awo ku People's Medical Hospital e Gayaza. Ndowooza natandika okumulaba mu 1958 oba 59. Bamutwala Gomba Owenge ye n'amubatiza kayingirira wano batuuse dda. Omulimu tegwali mwangu nnyo. Akayisanyo kaali kawanvuko. Tuba twasanga emmotoka zonna zitokota agenda kusimbira. Yayitanga nnyo mu luka gwe waffe ng'agenda mu nsiko eyo bagenda okuyigga. Engogwe ne mutomera n'agwa ku ttaka nga yuuguma. Bwe namusanganga nga tunyumya Lumu namukubako ebifaananyi n'abisiima. Kwegamba alina okwagala okwo. Era bwe yava mu Kingsmead School n'adda Bradfield School. Kati ekyo ne kinyiiza Kadafi n'akubira Museveni essimu. Nja kwafuga mmwe, nja kwafuga abaana abato bakola ki? Ebuuge n'ekyo twakimanya gato tekirinaako na kigambo kyonna. Nakaaba akijjukira entuuka nga bwe